Museveni okulabula Eriz Bank temuddamu kubba bantu bange ate muganda wange Bobi Wine ku nsonga ya Besigye. Obubbi muganda wange bwe alinnya baasi ate Muhoozi naye akyawanda muliro. Byanyima Alupo bagudde mu bintu ago n'amalala wano ku Uganda at Large. Teweerabire ku subscribinga osharinge ate era onyige notification bell awo osobola okubeera nga ofuna buli mboozi yaffe bannange eba eteekeddwayo. Katusooke n'eno ensonga eve mu ddiiro kubanga munnange eno ekwatagana ku bulamu na kufa, kubanga omuntu akukuba ebiragalalagala muganda wange oyinza okusangibwamu ebirwadde n'oyitirayo. Kakati nno gye buvuddeko wano ku Uganda at Large nakulabulako era yali mwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke eyali atubuulidde ku njege yali eguddewo ku abo abaakuba ebiragalalagala ku baasi nga bwenja okubuulira ku nkomerero y'emboozi eno. Kakati ne kugona omulundi munnange ku baati eya Gateway ate nga si ye baasi yokka wa kampani eno ne baasi endala bino kwebiri munnange abantu babakuba ebiragalalagala ne bababba ku baasi. Kati gwe wenna munnange alinnya baasi ova Kampala ogenda mu kyalo oyinza okwesanga nga bakubbyeko buli kimu ky'olina, essimu n'ebirala byonna ababbi babeerako. Era mwegendereze abo abantu abeefuula ab'omutima omulungi abanyumyanyumya obuboozi bajja babanyumizanyumiza ebibooziboozi, abawala be bakwanira okwo anti toyagala ggula oyagala okulya obunyama ku kkubo, toyagala kukwata mu nsawo olwo ofunye akugulira. Muganda wange bajja kusiigirako ebintu ebijja okukwebasa bakubbe. Kakati munnange management eya Gateway Bus Company bano bwe batyo munnange bakiguddeko oluvannyuma lwa cases ez'obubbi ezitaketinga abasaabaze ba passengers ku baasi zaabwe. Wiiki ewedde abantu 3 abali batambula okuva e Kampala okudda e Kabaale nga bakozesa Gateway Bus Company bano munnange baakubwa ebiragalalagala era okukakana nga babbiddwa. Ba victims oba baatuusibwako obulabe buno munnange bwe batyo bwe baali baripootinga ku police Kabaale police station bano baawaaba mu statement yaabwe bagamba nti abakozi b'oku baasi baabakuba ebiragalalagala era bwe batyo ne babajja mu baasi ne babasuula ku kkubo erigenda Kabaale town. Kati ba victims bwe batyo bagamba nti bayambibwa abantu ab'emitima emirungi abaabayamba okubakwatakwata bakuŋŋaanya ne babaddusa mu bukiriniki obwetoolodde awo okufuna obujjanjabi. Munnange poliisi bwetyo neekuba olukuŋŋaana olw'amangu wali Kabaale District Bus Operators nga tebalubuzeemu. Kakati mu meeting eno Senior Superintendent of Police SSP James Kawalya, Kigezi Regional Deputy Police Commander Charles Okero, Kabaale District Police Commander, abo bonna munnange nga mwebali bwe batyo bakakasa nti poliisi emaze okubeera nga recording statement okuva eri ba victims bano okuli Dr. Ronald Alinaitwe, kuliko Clinton Bamanya, ne kubeerako ne lecturer owa Kabaale University amanyikiddwa nga Julius Alinaitwe ne Onak Nasaasira. Kakati gwe muganda wange ampuliriza, njagala owulire abantu bano bwebagamba nti Dr. Ronald Alinaitwe teyeetuba kyetuume Dokita kati alinnye bbaasi ava Kampala agenda. Ne kubako lecturer owa University ye Kabaale University, lecturer Julius Alinaitwe naye baamukubye ebiragaala. Kati suubira kubanga nti lecturer Dokita nti naye bw'atyo kugamba twakale tomanya abantu bagala nnyo okulyalya ebagajja okuweebwa naye sisuubira kuba nti nno nti naye baamulimbye oli aguze obunyama amuwe, wabula nsuubira okuba
nti mutudde mu bbaasi jjukira ebitebe buli omu atudde mu ngeri y'okubeera nti olugendo luwanvu abantu abamu beebase omusajja ayinza okukwata akatambaala n'akuteeka ku nnyindo era okukakana ng'okoze eki ng'oweddemu amaanyi kisoboka ate era asobola okuyimiriza bbaasi nga tonaba kubeera ng'oggwamu amaanyi ekiri awo ne mufuluma naye nga kutte ku mukono ng'olinga omulwadde kisoboka naye nga abo kugamba bitibwa babye nga bw'obawulidde be baakuwa ebiragalalagala kati gwe muganda wange nkunnyonnyodde nti weegendereze ng'olinnya bbaasi ate n'abakola bannannyini bbaasi companies zino balina okuba nga balina faces z'abantu bonna abalinnya bbaasi kubanga bbaasi esobola okubeeramu kamera ez'enjawulo siraba lwaki bbaasi tebaamu kamera kakati munnange Okero agamba nti okunoonyereza mu nsonga eno kugenda mu maaso era Kawalya agamba nti management ya bbaasi balaze obulagajjavu obw'ekika ekya waggulu n'obutafaayo. Joseph Agaba ono manager wa Gateway Bus Company Kabale office agamba nti nno management emaze okubeera nti nno erabula ekoze okulabula eri abasaabaze bonna era balina okubeera nga bafaayo nnyo naddala ku biki bye banywa mu bbaasi nga batambula mu ngendo zaabwe era agamba nti ba operators bangi nnyo bwe batyo balina engeri gye bamatizaamu abantu mu ngeri y'okubeera nga kwegamba si ba operators waliwo ba perpetrators kwegamba abaziba emisango ababbi ababeera ku bbaasi bayinza n'okwefuula nga ba operators bw'olaba afaayo nnyo kati munnange bwe bakutagetinga ng'oyagala nnyo okulya ntoyagala kukwata ku ssente zo olaba oli aguze obunyama aguze enkoko akuwadde ekifi ng'okwata olya kumbe muganda bange olya kulolofuumu oyinza okwesanga nga munnange gwe omu ku abo. Joseph Agaba manager owa Gateway Bus Company Kabale office agamba nti nno embeera eyo bamaze okubeera nga bagikwasaganya era temugezaako kubeera nga muli alya buli kintu kyonna era nga Paul Biriiso ono vice chairman owa Kabale District Bus Operators Association asuubiza okuba nti nno bino byonna bagenda kuba babikolako. Mujjukire November ow'omwaka 2024 police spokesperson Kituma Lusoke yatubuulira era n'akuba omulanga eri general public okubeera nga babeera bulindaalo oba babeera vigilant baleme kumala galya buli kibasanze nga bali ku ngendo okulyalya. Njagala okubuulira abantu batuula omwo mu bbaasi nga ye tayita ku bunyama kati olwo bwe bagula ne bamuwa ekyobwerere ate bampadde obunyama mulina n'obunyama bw'embwa. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Kituma Lusoke okubeera nga ayogera ebyo kyaddira incident eyaliwo November 5, 2024 omusajja amanyikiddwa nga Busikaana Amon wa myaka 24 ono munnange era baamukuba biragalalagala ku bbaasi eya Jaguar namba UBN 307T era bwe bati ne bamubba byonna bye yali alina baamusanga munnange agudde ku kkubo eri ku booda ya Uganda ne Rwanda egatuna. Kati nga wayiseewo olunaku lumu lwokka kati ate waliwo abantu abalala 3 era abaasangibwa mu bbaasi y'emu eya Jaguar era namba UBN 260T yali etambula okuva e Kampala okugenda e Kigali era munnange bwe batyo babakuba sedatives ebiragalalagala ne bababba amasimu gaabwe ssente n'ebintu ebirala. Aba Hillside View Apartments temubeerabira gye bali nnyo bali Kasozi Jjanyi Ntebe Road kasita otuuka e Namulanda kasita otuuka Ekitende kasita otuuka e Kajjansi awo wonna osobola munnange kukyamirawo n'ogenda ku Kasozi Jjanyi okulinaana church awo waggulu. Apartments nnungi nnyo zirimu buli kimu ziri fully furnished wifi ya bwereere ekiyungu eky'omulembe eddiiro eritemagana ate muganda wange n'ebisenge ebisukka mu kimu birimu buli kimu gwe just otwala tulo nangoyezo security weeri wifi ya bwereere ate ne ba caretakers ba mulembe ddala nnyo omusawo gyali
mwabalina endwadde omusawo gyali muganda wange abantu bafunye eddagala ate era abantu bawadde obujulizi nti mu butuufu enkyukakyuka n'essuubi bwe biri ku balwadde baabwe ekintu ekiddizaamu ddala essuubi ery'amaanyi. Jangu wano ku Uganda Atalagi ennamba zange bweziri awo erimu esembyayo 15 endala esembyayo 73 ate bwe njikuwa omusawo tomugamba nti hi we just recording bw'oba osaze okuweereza bwaka ku WhatsApp mukubire oba muwandiikire omunnyonnyole togamba nti hi nti nga agezesa nti hi gwe just tuukira ku nsonga kubanga obudde butono. Abaana abafuna embuto ku myaka emito beeyongedde era bwino no tumufuna okuva eri acting governor wa Bank of Uganda Dr. Michael Ating Ego. Ono akubye omulanga eri general public nti bannange abaana abafuna embuto ku myaka emito beeyongedde era okusiza ku report ezavudde ekigolobya Health Center 4 wali mu Hoima District ziraga nti mu bbanga kalweze quarters ebbiri eza financial year bagamba nti bafunye abantu abali embuto abakyala 65 naye ekyewuunyisa nti 25 ku buli 100 babeera baana bato abatanaweza myaka 18 nti ku buli 100 ekijja mu ddwaliro 25 ku buli 100 babeera baana batanaweza myaka 18. Kati Dr. Ating Ego bannange n'akuba omulanga n'aga bannange embeera esusse. Okutegeera bino kyavuddeko kubeera nti munnange Bank of Uganda yawaayo omusimbi era babadde baggulawo operating theatre gye balongooseza abantu mu Kigolobya Health Center 4 Hoima District. Kati badde bagiggulawo okutunula mu records muganda wange nga abaana abato abatanaweza myaka 18 ebitundu 25 ku buli 100 ku bakyala abazaalirayo babeera baana bataabo. Kakati munnange bayambako nga Bank of Uganda okubeera nga bazimba theatre babalongooseza abantu. Bank of Uganda yewaayo omusimbi ogwo bwabadde bunkenke bwennyini ku makya ag'olunaku olwa26 omwezi ogwa January 2025 ennyonyi ey'eggwanga erya Turkish Airlines flight munnange olubuuko olwo lwafunyeemu obuzibu obwabadde buteetegekeddwa ng'ennyonyi yakava ku kisaawe Entebbe International Airport. Ennyonyi eno flight TK 612 yabadde yeetisse abasaabaze 259 munnange yabadde egenda Istanbul Turkey. Munnange ne wabaawo okutya n'okwekengera okw'amaanyi safety concerns era okukkakkana nga balina okubeera nga bakomawo ate gye bavudde ku kisaawe Entebbe. Kati ennyonyi eno munnange yavudde ku kisaawe ssaawa zaabadde 1:14 ez'okumakya munnange nga yakava ku kisaawe yakasimbula bweti ne bazuula nti wabaddewo obuzibu ku yo era officials batunyonyola nti Airbus eno A330 A330-300 era nga eno yabadde ina abasaabaze 269 batugamba 259. Kati ate bano bakyusa banaatera okubeera nga batugamba nti tekwabadde bantu babadde batya. Kati munnange batugamba nti babaddeeyo mu 251. Kati ennyonyi munnange yateeswa kubeera nga yeeyongerayo era nga ensonga yavudde ku safety precautions okakasa nti ennyonyi munnange ekomawo ku kisaawe Entebbe tebyabadde byangu nti bamaze okukizuula nti ennyonyi tesobola kubeera nga yeeyongerayo. Kyokka ate babadde balina okubeera nga bamala essaawa 3 mu bwengula bwa Uganda nga beetooloolera awo mu bwengula bwa Uganda mwe beetooloolera essaawa 3 era nti kino kyabadde kyetaagisa munnange nti okusobola okwokya amafuta bagokye bagakendeezeeko nti olwo munnange bakendeeze ku buzito bw'ennyonyi eno esobole okubeera nga egwa bulungi ku kisaawe Entebbe. Naye oluvannyuma munnange ennyonyi bwetyo yasobodde okubeera nga egwa oluvannyuma lw'abasaabaze okubeera nga balinze bakandaaliridde mu bbanga awo ennyonyi yeetooloolera awo bwetyo yagudde
awatali buzibu bwonna ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 4 jjukira nti yavuddewo ssaawa 1:14 ez'okumakya. Kakati ennyonyi yagenze okubeera nga ate erandi nga jjukira otubeera eri mu bwengula bwa Uganda mwe yeetooloolera bwe batyo ne bagendako e Kabale ne bavaayo ne bakomawo e Kampala ne bagendako eggulu bwe batyo nga beetooloola bwetooloozi. Bagenze okulaba nga zaabadde ssaawa 4:05. Kakati aba spokesperson owa Uganda Civil Aviation Authority Mr. Vianney Lujja yatukakasizza era yakagambye nti bino byonna byabadde bituufu nti bakulu members bonna babadde safe era babadde balabirirwa bulungi nnyo nti bino lwagudde bonna tebabadde na buzibu bwonna newankubadde nga munnange baataataganyiziddwamu. Era bw'atyo n'akakasa nti kituufu kye baakoze kyabadde kyetaagisa kubanga bo munnange okusinziira ku standard safety procedures eza aviation nti balina kubanga bafukuba passengers abasabaze okubeera nga bo bali safe tekuli afunye buzibu ye top priority. Kaakati ekyo kye baakoze bo ogwabwe gwawedde tewali yakoze eki tewali yafudde ennyonyi yabadde ki kyekyebuuzibwa. Bobi Wine akakasizza nga bwakitegedde obulungi nti abantu bali mu bulumi bw'amaanyi era ku nsonga eno n'agamba nti abantu bamunenya nti ebyokukwata Besigye babiteeka ku ye n'agamba nti munnange kino kiva ku bantu okubeera nti nno basobeddwa eka ne mu kibira n'okutuuka okubeera nga tebamanyi mutuufu ani obalina okubeera nga banenya ku ebyo munnange ebigenda mu maaso mu ggwanga. Yategeeza n'agamba nti nkimanyi bulungi nnyo ntegeera bulungi nnyo obulumi bwammwe naye nkuba omulanga gye muli obutaggwamu ssuubi n'obutaba ku nsonga era mulina okumanya omulabe omutuufu yaani. Bobi Wine bino okubyogera akize mu kiseera oluvannyuma lwa opposition okubeera nti abantu abamu ate ebikolebwa gavumenti oba ebikolobero ebikolebwa obwannakyemalira obukulemberwamu General Museveni ate babiteeka ku opposition nga bagezaako okubeera nga bagisiiga enziro. Kakati munnange agamba nti bano batuuka n'okubeera nga munnange ogyeko ekyokuwamba oba ekyokusiba abaana aba NOP ekyo nga kiri awo ate n'ensonga za Dr. Kizza Besigye zonna baziteekako Bobi Wine. Bobi Wine bw'atyo n'ayongera okubeera ng'akiteekako essira nti kya mugaso nnyo okubeera nga tubeera bumu maintain unity okusobola okubeera nga twaŋŋanga okusoomozebwa okukonna konna era n'akuumulanga eri abawagizi bonna okubeera nga embeera gye balimu obutali bumativu bwabwe bwonna babukuŋŋaanya wamu olwo ne bateekawo kye bayita solidarity obuvumu okusinga okubeera nga ate munnange frustration ate ebayambako buyambi okubeera nga bateekawo enjawukana mu bo bennyini. Kakati olwo bw'atyo n'abategeeza nti ekigendererwa mu yonna kwe kubeera nga tukyusa Uganda temwerabira ffenna munnange tukolerera ekyo kye twagala era njagala mukimanye tulina kubeera bumu. Ekyo kye kisumuluzo ekya struggle ekigenda okubeera nga munnange kinafuya regimu eno okusinga abantu okubeera nga beeyawulayawula mu bintu ng'ebyo nti gundi gwakola bw'ati gundi gwe wasibye abaana b'abendi Besigye ali mu kkomera lwakuba mmwe temufuddeeyo kukyogerera nti ebyo tebigenda kubanga biyamba. NRM 39th Liberation Day celebrations era eno General Museveni munnange gye yasinzidde okubeera nga alabula ne sekulabula era mu ngeri y'okuwa ebiragiro nga alagira bbanka okulekeraawo okubeera nga bakecula ku ssente eza parish development model. Museveni yategeezezza n'agamba nti abo abalina okuzifuna balina kufuna akakadde kamu nga tewali yadde n'akasente akatooleddwako kakati munnange bw'atyo General Museveni yabadde amaze okubeera ng'akitegeera nti banka zabadde zitoolako akasente
akasente akalina okugenda eri bannayuganda. Naye mujjukire nti mu kubala abantu bambuuza ekibuuzo nti wali ofunyeko ku ssente z'emyuga? Konze nedda. Wali ofunyeko ku za parish development model? Konze nedda. Wali ofunyeko ku z'entegeka ya gavumenti yonna eya poverty eradication? Konze nedda. Nange nenziramu nga njolekeza ekibuuzo kye kimu eri eyali abala abantu nti owange gwe waafunyeyo ko ku baazifunye bannange oba bannayiba wano ti nze nganze sinnafunayo yadde n'omu. Kati yali alina gwazze naye kubanga ffe be baasembayo okubala be baanoonya ne gye twekweka mikwesese eyo kati bajjanga banoonya kaakati ne bangwako. Nange nenziramu ebibuuzo byonna naddamu sirina kye nawakanya era n'ekyo nakyo kati mu kukimbuuza nange ne mbuuza oli gwe yali azze naye kubanga kati baali banoonya abantu nga banoonya omu abasigalidde ffe. Ne mubuuza owange ate gwe nnyabo? N'agamba nze nafunayo omu eyo nafuna omu yekka. Naye wuliriza bino kati nze ekibuuzo kye njolekeza gwe muganda wange ampuliriza, baani abazifuna? Kaakati munnange tukimanyi bulungi nnyo nti babeera mu zissako. Babeera mu zissako naye abantu kasa bategeera nti waliwo akasente akajja baba balina okukola obubiina bwessako batandika okusaba ssente naye tebazifuna. Waliwo ne bemmanyi wano abaakola ssako 2-21 nga babasuubiza okuba nti balina okuba nga baafuna naye baŋŋamba nabo tebakola ki? Tebafunanga. Kaakati munnange General Museveni yatadde ku nninga Mubendezi Chief Administrative Officer ye CEO Peter Ruhweza nti alina okubeera nga accountinga for PDM utilization, nti alina okukakasa nti ssente ezo zikozesebwa. Era Museveni bw'atyo n'ayagala abantu bonna babeere abali mu ssaka abalina okubeera nga bafuna ssente ezo balina okufuna ssente nga ziwerera ddala bwe kaba kakadde tebatoolako. Era yagala nti gavumenti etaddemu ssente nnyingi nnyo, tetukigaana, etaddemu ssente nnyingi nnyo naye baani abazifuna? Era yannyonnyodde n'agamba nti ayagala abantu bafune ssente kale mu bujjuvu. Kati Rwahweza ono ye kaawo owa Mubende yagambye nti baafuna biliyoni 16 n'obukadde 4 era nga zino bwe batyo ne bazitransfaringa mu SACCOs okubeera nga zigabibwa. Naye ye kennyini n'ategeeza Museveni nti nno banka zitoolako ku ssente ezo abantu tebafuna muwendo gwo gwennyini exact figure tebagifuna. Kati Museveni ye bw'atyo n'akambuwala n'agamba nedda n'ekyebuuzibwa ati kati zo banka zifunira kale gavumenti egamba etaddemu ssente nnyingi kitegeeza nti gavumenti erina omutema gwewazi banka ezo ezigaba ssente ezigabira SACCO ssente nga already babeera babajja mu dda nga tebalina ate kutoola ku zino. Ekyo nakyo kiri awo kubanga nabali nabo kubanga General Museveni tulaba wano TV bazigamba bugambi muteekeeko pulezidenti ng'ayogera. Kati kiriza obulanga awo wonna balina okujjawo ate tebakola ki? Tebabawa bizinesi nga gavumenti egaye kale buli TV tugiweeyo ku bizinesi esobole okubeera nga eri covering losses. Kati banka zino zo baziwaayo ku mutemwa nti guno ssente zino zituukira ku akaunti yammwe temutoolako kati ezammwe zino oba just bayisizaamu buyisiza. Ekyo nakyo kiri awo. Ekirala nti banka katigeze nga Stanbic Bank emisaala gy'abakozi ba gavumenti bwe gituukira. Tukimanyi bulungi nnyo emisaala gya gavumenti abakozi ba gavumenti emisaala mwe gituukira. Naye kaabe musomesa asobola okujulira era nabo babajjako ssente. Omusomesa katugeze afuna emitwalo 4 ajja genda okwesanga nga bamuwadde emitwalo 39 n'ekitundu. Kakati akasente ako ke bagenda batematemaka ku muganda wange katugeze 15,555 abasomesa bali babeka mu ggwanga abasasulwa gavumenti kitegeeza nti waliwo abafuna mu ekyo Museveni nga tavangayo kyadressinga kubanga waliwo n'ababonaabona eri abatafuna ssente ng'abakozi ba gavumenti ate nga bafuna obusente butono nnyo. Kati eyo munnange sigenda kugendayo nnyo
naye just tebadde concern nti sente tukyebuuza abazifuna kubanga ababala abantu nze bankakasa gwe naawe kennyini nyini osobola okukola okunoonyereza baani abafuna sente ezo sako z'abaani oba sako tebasensitizinga abantu kubanga nsuubira okuba nti omuntu babeera nga bali mu sako bonna baba tebagenda kukola bizinesi yemu mu sako ezo. Gavumenti lwaki tetuteerawo zisako nti muyingire ezo neeno kubanga bwe bampa ssente nze mmanyi oba ngenda kulunda mbizzi zange oba ngenda kulunda mbuzi zange oba ngenda kulima butungulu oba ngenda kukola ki fena tugenda kukola ebintu byanjawulo tetugenda kuba nti tuzifuna mu sako kati sako yaffe egenda kukola kino kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti okwegatta oba ewegasi wano e Uganda bwalema eyo kanva eyo. Ensonga z'eddwaliro ly'e Lubowa zaafuuka nnamulanda nga amabeere g'embwa. Wano nno munnange omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda owaakira municipality alemeddeko tayebwa olimba kye kigambo ekyamuvuddemu nti tayebwa deputy speaker olimba. Munnange lwaki ayogera bw'ati Ssemujju Nganda? Munnange bino yabyogedde nga atunuulidde deputy speaker Thomas Tayebwa mu maaso nti bewazuula bwe byotugamba nti wagenda okulambula eddwaliro okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa bya bulimba. Bano jjukira tebakkiriza bantu kugendayo kulambula naye deputy speaker kakati olwo ye akagendayo emirundi ebiri nga bamukkiriza okulambula era n'ajja mu paalamenti n'abakakasa aye bannange buli kimu kiri okke anti bano baagalayo biliyoni endala 5.3 n'omusobyo biliyoni obuwumbi 5.3 n'omusobyo basobole okubeera nga bamaliriza. Muganda wange Ssemujju Nganda akutte wansi ne waggulu. Jjukira nti okusinziira ku lipooti eya Auditor General 2023 nga Ssemujju agirifaaringako kwegamba nga agezako kubagirayo ebyali mu lipooti eya Auditor General nti munnange waaliwo serious concerns ku kifo ekyo ekitakkirizibwa bantu balala kusaalimbirayo mu ngeri ey'okulaba kiki ekigenda mu maaso kwegamba kino ekifo tekirina kwegamba kumatiza mu ngeri y'okuba oba bakalabalaba mu ngeri y'obwakalabalaba nti bakkiriza abantu okubeera nga bagenda batunule bakola oversight. Tebakkiriza project oversight. Kakati olwo bakkirizaayo bantu bamu na bamu kati deputy speaker Thomas Tayebwa yebuyembu yakagenda emirundi ebiri nga alaba era n'ajja mu parliament n'akakasa n'abagamba bannange ekiri eri makula abasajja tubongere ssente. Muganda wange parliament begezaako kubeera ng'egendayo tebabakkiriza. Deputy speaker Thomas Tayebwa yakakyalayo emirundi ebiri era n'avaayo n'agamba bannange omulimu guno gwe bakola gw'amaanyi abakozi bali mu 7 bali mu 7. Kakati Ssemujju Nganda n'amugamba nedda muganda wange nedda ssebo ffe tulaba era tutegeera ebigenda mu maaso tetugenda kubeera nga tukkiriza. Jjukira nti gwe muganda wange ampuliriza mu ntandikwa mu Maachi 2019 gye byatandikira eyo kati gavumenti bwetyo projekiti eno nga esuubira okubeera ng'eteekamu miliyoni za $379 n'emitwalo 7 ya agreement gye baateekako omukono naye nga already projekiti eno yakakonshuminga oba yakalya obundu bwa Uganda 476 ne miliyoni 5 naye tewannaba kubaawo kikolebwawo ky'amaanyi era munnange nga bano bamaze okubeera nga balya ssente ezo nga tewali kiragwawo ne wabawo okwemulugunya okw'amaanyi ennyo newankubadde nga Robinah Nabbanja ajja n'adifendinga projekiti n'agamba nti bakozeko ebitundu ebisukka 61 era nti mu 2025 mu mwezi ogwokuna bajja kuba bamaze okubeera nga balaga ki kye batuuseeko oba bakozeebwa ekinene ennyo. Era ne Dr. Ruth Acheng naye n'avaayo n'akakasa n'agamba nti mu Desemba 2024 baali bakakolako ebitundu
35 ku buli 100 nga baagala babongereyo mbu biliyoni emu. Bano baali basaba no biliyoni emu n'obukadde 5 ng'ate bo zakukola ki? Mbu zakulambula balabe kiki ekigenda mu maaso. Mbu basabayo ssente ezo bo nga bo aba Ministry of Health bagende balambule. Kakati bino munnange ne birekawo embeera kugana biteekawo embeera ey'okwewuunya ati bannange eno pulojekiti yafuuka ki? Yakulirako ka ssente. Kati Ssemujju Nganda ye ategeeza agamba nti tebigenda kubeera nga bibaawo. Tulina okutunuulira ebintu bino mu bulambulukufu era twagala transparency, twagala bwerufu okusobola okwaprovinga further funding oba okusobola okukkiriza twongeremu akasente mu pulojekiti eyo, kubanga pulojekiti weewuunye ekifo ekyo tebakkiriza bantu kubeera nga bakirambula, bakiristrictinga. Era kino kyongera okubeera nga kyeraliikiriza abantu n'ebibuuzo okubeera nga bijja mu mitwe gy'abantu nti ddala lwaki kiki bakweka ate akasente no bakaagala. Kale bannange tayiba okuvaayo ng'era bulijjo nti kati Deputy Speaker yagenze bamukkiriza kati aveeyo mbu yalabidde ababaka bonna pulojekiti egenda mu maaso bulungi. Bannange twongereyo ssente, babigaanye era babigaanidde ddala. Jessica Alupo okukosa ne Winnie Byanyima bano munnange bwe batyo banokoddwayo nga munnange abamu ku bakyala abakyasinze okubeera nga bakola ng'ekyokulabirako wamu n'okukola obwezizingirire okulaakulanya communities gye babeera okukosa munnange ne Africa okutwaliza awamu. Bano nno munnange babatadde mu kifo oba mu bifo ebyabo abakyala abakyasinze okubeera ab'amaanyi ku lukalu lwa Africa era nga basinziira ku bye bakoze gye babeera. Bino byonna munnange biva mu bya Avance Rating Farm era nga gwabadde mulundi gwa 6 ogwa 2024 era nga wano batubuulira munnange abantu abanywedde, abakyala abanywedde akendo mu bannaabwe most influential African women list gye batuwadde nga bwe nkutegeezezza nti ensi ziri 32 mwe bajje abantu abo 2024 era nga bano balina ettaffaali ddene nnyo lye bayonze oba lye bawongedde ku Africa. Nigeria yebadde eriidinga eno efunye abazira 22, Kenya n'egoberera 12, South Africa n'eddako 7 ate Rwanda n'efuna 5, Uganda efunye 2. Kakati munnange batugamba nti 6 ku bo babadde ba vice president ate omu ali mu kifo kya prime minister, omu deputy United Nations secretary general ate era omulala deputy chairperson owa African Union Commission. Ndowooza awo kitegedde bulungi nnyo nti eggwanga eryala ddala lusingako ffe tulina 2 bali balina 5, Kenya 12, South Africa 7